Bano be bamu ku bapoliisi abayitiddwa ku ofiisi z'ekitebe kya Monitor Publication olwaleero. Mu bano mubaddemu n'abambadde engoye eza leeya ekireesewo obweraliikirivu eri bannamawulire abakolera wano omuli abaddeire Monitor, KFM wamu n'Eddembe FM. Embeera tebadde nnyangu abasirikale abadde abakambwe eby'ensusu nga n'abamawulire babadde tebakkirizibwa kuba bifaananyi era waliwo ebintu ebimu ebikozesebwa ebiwambiddwa okuva ku bannamawulire. Abamu ku bannamawulire balabiddwako nga poliisi ebawalaawala. Kino kiwalirizza abantu naddala abatambuze okuŋŋaanira ebweru w'ekizimbe okuli ofiisi za Monitor ekiviiddeko poliisi okubakubamu omukka ogubalagala. Poliisi bategeezezza nti badde banoonya ekiwandiiko ekikembwe okuba nti kyawandiikibwa munnamagye General David Sejjusa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Judith Nabakooba, okwaza ofiisi zino kiddiidde okuweebwa olukusa okuva mu kkooti okulaba nga bazuula ekiwandiiko kino ekifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Tugezezzaako nnyo okulaba nti tufuna ebiwandiiko ebyo bituyambe mu kunoonyereza kwaffe kwe tuliko, naye ne birabika nti tetulinaayo kye tufunye. Era ekiddiridde kwe kufuna search warrant oba ekiragiro ekirala ekitukkiriza okugenda mu bizimbe ebyo ebyenjawulo ffe tunoonye information eyo gye twetaaga. Mu kifo kyo okunoonya oba okukola ekyabaleese kye bayise okwaza ekifo kino, abakuumaddembe bano baggyeeko ku mpewo rediyo zombi n'ekyuma ekikuba amawulire nakyo ne bakiggyako. Ekintu kino kitwennyamizza nnyo ffe ng'aba Monitor olw'okuba nga kimenye eddembe ery'abyamawulire. Wabula wabuuziddwa ddi poliisi lw'enaayamuka ekifo kino n'Abakooba ategeezezza nti kinasinziira ku kiki banaaba bafunyeewo. Saaki erina okukoma essaawa 12 bw'ekoma ssaawa 12 nga tebalina tebannafuna kintu kye beetaaga oba oliawo nga n'ekifo kyonna tebannamala kukinoonyerezaamu, kye baba balina okukola kwe kulaba nti ekifo ekyo bakireka ne balekawo abasirikale nga bakuumye era ne baleka ebintu nga bwe bibadde ate enkeera ne batandikira we bakomye. So kisinziira ku bwangu ebiwandiiko ebyo singa biba bifunise. Ensonga zino zibadde mu kkooti nga bagezaako okunnyonnyola poliisi nti tebalina kiwandiiko poliisi kyenoonya, naye poliisi terinze bintu ebyo okuva mu kkooti engalo ebintu n'ebitwalira mu ngalo. Mu ngeri y'emu poliisi ezinzeeko n'ekitebe ky'olupapula lwa Red Paper ekisangibwa e Namanve era nga naye ebyokwerinda bibadde binywezeddwa. Waliwo press releases oba amawulire ag'enjawulo gebadde ewandiika ng'egamba nti ebiwandiiko ebyo biva wa General Sejjusa. So tusaba bannannyini bifo ebyo okulagana naffe okutuyamba mu kunoonyereza kwaffe nga poliisi bweteeka mu nkola okusaba kwe twakoze okulaba nti ebiwandiiko ebyo ebyenjawulo bifunibwa bisobole okutuyamba mu kunoonyereza kwaffe. Ne wano bannamawulire babadde tebakkirizibwa kuba bifaananyi kyokka tusobodde okubibbirira. Julius Senkandwa, NTV.